waliwo ekintu ekitambula naye saagala okikuuse maaso. Ye statement oba obugambo bulinga busatu. Coup d'etat. Coup d'etat kwe kubanga omuntu awambo entebe oba obuyinza bw'eggwanga ng'ayita mu magye kaba kabinja katini ebiseera ebisinga. Engeri esinga okuyimiriza coup d'etat oba okuwamba entebe y'eggwanga nga tuyita mu magye kwe kubanga tugyewala oba nga twewala enteekateeka ezo. Tukyewala tutya? Ngenda kuwa emitendera egy'enjawulo. Bitambula era amazima kiri nti bituufu. Waliwo abantu ababalira ku ffe beeyita banene in the eyes of the bypass, beeyita banene. Bano bazze babbazi bank kubanga bayina emmundu, babbezi forex bureau kubanga bayina emmundu, bassa abantu kubanga bayina emmundu, naye obuyinza bwabalema okutwala buli kimu bakina era n'emmundu gye bateeka ku ntikko baziina ne balemeddwa okufuna obuyinza. Kati balengedde omwana omununuzi Kyagulanyi ng'azze ate gwe babalirako okuwamba entebe y'eggwanga. Simanyi bw'okategedde omwana atalina mmundu, atalina wadde chopa, wadde atalina kapisto, gwe babalirako okubba entebe oba obuyinza bw'eggwanga, kye tuyise coup d'etat. Bano baagala okugenda mu ggulu era lwali luyimba lwa Bobi nti naye baagala okugenda mu ggulu naye tebaagala kufa. Era zino zibanga mpisi ezigoberera empologoma ng'eri ku muyiggo, zikulaga nti nnyontawavu nnyo n'okusinga Kyagulanyi omuyizi, oba okitegeera. Naye abange tusobola okwewala kye tuyita coup d'etat. Ekyokudibwamu kiri nti ye kisobokera ddala bulungi. Ekisooka, coup d'etat ejjawo ng'omukulembeze ataddewo embeera nti tavuganyizibwa nti ye kamala byonna. Ekyo tukikubye ku Museveni, ku mulembe guno gwa Museveni tukikubye era Museveni akimanyi. Coup d'etat abajjukira yali Obote One yali agenze e Bulaaya mu meeting agenda okuddamu entebe bagitutte. Ekyo tuyita coup d'etat. Senga enkola ya democracy oba kiyite elections eggibwawo lwe mulonze akalulu ne katalangirirwa nga bakulaga ki? Nga bakulaga nti waliwo embeera, bateekawo embeera yonna ega nti akalulu tekagenda kulangirirwa olw'okuba embeera ebbisi. Kino wakiwulidde nga Museveni akuba paasa eya coup d'etat. Njagala onnyonnyoke ensonga zino ozitegeere lwaki Museveni ebintu ebimu abyogera. Eyabadde ayogera ku biometrics n'akugamba bajja kukozesa biometrics senga ebyuma biba tebikoze postpone the elections abalaka ki? Ekyo Museveni takyogerangako lwaki yakireese. So coup d'etat awo gisensinga nti eba egenda kujja, tusobola okugyewala. Kati ekibuzo kiri nti tukole ki? Ebyokukola bingi naye ngenda kuwaako ensonga nga zirizo wazindaba. Bwe wabeerawo embeera yonna oba webeerawo omuwaatu ogukyusa obwa pulezidenti nga tusobola okukukozesa, kyenzikiriza nti naawe omuwaatu ogulabye protest vote nsaba tugukozese, tugende tulonde mu bungi. Jjukira baali basoose kukikubiramu nti akapapula tekakyusa bukulembeze. Ekyo ne tukibuuka. So ogwo omuwaatu ansaba tumukozese kuba manyi naawe okulaba teri muntu akkirizibwa kuwamba mukulembeze wa ggwanga. Ekyo kikolwa kya butujju. Coup d'etat zitera kukolebwa basajja abali mu magye, ate coups ezisinga zitera okulemererwa. Almost half of the coups done in the entire world, mu nsi yonna, half of them ziremereddwa. Ate bano senga bano twagala eremererwe nga tetulabyeko nako, tusobola okukozesa government institutions nga elections. Senga elections zibeera ziri active, kyenzikiriza nti kyetulimu kati coup d'etat bategenda kubeerawo. Kikyenkusaba yita mutowo ab'ekika kyonna bagende balonde mu bungi kasitoba nga omuntu alina ID oba kyetuyita voters ID oba kale tutugambe national ID. Omuntu yenna alina national ID aba ali entitled okulonda oba okuba akalulu. Ensonga ey'okubiri, tukole ki? Beera ready okuba ng'osobola okwakitinga quickly. Mukola active response, si gwe ng'omu wabula ng'ekibondo kye twayise protest vote. Nti senga muwulirawo embeera yonna ogamba nti akalulu kongezebweyo, okwekalakaasa kukola ki? Wakutandikiraawo. Be ready to act quickly. Temukkiriza
kulingiza iwa coup d'etat kulingiza. The moment you sent banalangirira olwokuba obuma babadde bufu tunalonda mumanya nti mugenze mu coup d'etat. Coup d'etat nyangu nnyo okujjawo nti oline waba awambye muhozi nga atuwambye jukira abatanaba kuba confirmed nti mukulembeze asobola okuwamba kajukira kabeera kabinja k'abantu batini nebyo twabiwulirako waliwo gye tuyita Soviet Union mu 1991 Soviet Union coup d'etat yabaawo bawamba ne mu nnaku 3 zokka baali babakasuse bali era babonerezebwa abalala ne badduka abaali bakoze coup d'etat mu Soviet Union. Abafalansa mu 1961 waliyo kye tuyita coup d'etat mu nnaku nnya zokka olwokuba nti abantu baali tebakikkiriza nga tebawagidde. Coup d'etat teyabeera successful. Bolivia ndowooza gye kyasinga okuwangala nnyo yali mu 1978 kyabatwalira ennaku 16 okujjako abo abaali bakoze coup d'etat. Simanyi bwe kitegeeza nti kisoboka okulemesebwa wabo baba bawambye. Coup d'etat zitera kukolebwa kabinja k'abantu batini mu magye. Kitegeeza nti abamagye abasinga obungi baba tebakimanyi era baba tebakiwagira era baba basigala ku ludda lw'abantu. Jukira amagye galiwo protecting oba kukuuma ntebe ya ggwanga singa omukulembeze aba afudde, singa omukulembeze aba awambiddwa. Kati bano abakoze akakuukuulwa ako aka coup d'etat baba ebiseera ebisinga baba banoonya public sympathy mubawagire. Naye ffe tuwagira ddi kiri kye nagambye nti singa omukulembeze alikajjawo embeera nti tavuganyizibwa awo tusobola okuwagira amagye oba kakuupa akawambye. Kati omuntu awambye yenna akoze coup d'etat aba anoonya buwagizi bw'abantu. Kati we tuba tetukiwagidde ekituufu basobola okuwamba omukulembeze naye sayidi endala ey'amagye ebeeba eyagala obakwata. Kati abantu we tuba twegaseeko ne tubeegattako kitegeeza ne bannamagye bannaabo bagenda kiwagira. Simanyi oba okitegeera. So ebiseera bisinga amagye galina obuyinza okutukuumira entebe yaffe ey'eggwanga singa omukulembeze aba afunye obuwagizi. Kyokka ate tegalina buyinza kutwala ntebe ya ggwanga mu mancoolo oba nga bayise mu lukwesikwesi. Kye tuyise coup d'etat eritrike naye nayo yakwegendereza nnyo. Senga nakati bwe tuwulira olaba bye tugamba nti coup d'etat baagala kuwamba. Senga bawamba dda naye engaba neereeta ani agenda okukola coup d'etat ne muhozi nga ne taata we yennyini yalya mu banne olukwe. Simanyi oba okategedde bulungi. Kati coup d'etat naye ekaluba naye ate esoboka singa baba ffe tuba tugiwagidde oba tugiwadde omwagwanya. Eyawambye ejjukira abeera subjected tukalabba yenna abakoze coup d'etat. Era jjukira akantu kano tokeerabira. Amaanyi agagaba entebe y'eggwanga gali mu ffe. Tusobola okugamba nti munnamagye awambye atufuge oba tusobola okwekalakaasa era n'atafuga. Kitegeeza entebe esigala eri mu kyangaala. Entebe tugamba tugiwa Kyagulanyi. Kati ne bwe bawamba essaawa eno kiba kibakalubirira era bakyatudde bakuba batudde obufofofo banoonya engeri gye bakolaka coup d'etat. N'ekisenga tugamba nti elections zirina okubeerawo. Awo gavumenti oba Museveni nze wegambira nti si bagezi bakyusiza ennyingo nnyingi mu constitution ne beerabira okugjamu aka elections nti elections tezirina kuba. Elections we ziba nga zirina okubeerayo democratic process. Kitegeeza tuba tukyayina obuyinza obulwanirira entebe yaffe. Kati wano wegambira nti akaka elections noba ndigamye nti bakyusiza ennyingo ndegera ku myaka 10 lazima emyaka 10 gimala ne gigwako. Kakati wano wetuli coup d'etat tusobola okirwanyisa tugende mu bungi tulonde. Wabula ekintu kyegamba nti temukibuusa maaso waliwo ebitandisa okulabika. Kale Kayihura akomyewo jjukira wakyalina n'emisango egya Nixon agasirwa biki ebyo bye battanga abantu n'omulamuzi Kagezi gyebiri ate Kale Kayihura byali bimulya lwaki tebamukwata awo. Kati essaawa eno batandisa okwesempereza ebitongole ebikuuma ddembe. Omulala Kano Samson Mande yakomyewo oyo be baali abajasi ba NRA abaleeta gavumenti mu ntebe ne beewagula ku Museveni era Samson Mande yakola n'akabijja k'abayeekera abaali balwana gavumenti. Ekyo mwakiwulirako n'amala n'awaŋŋangukira e Rwanda nga bamufuukidde ekisibo yava o Rwanda n'addukira e Sweden. Awo tubadde tumuwulirawo kati yakomyewo Uganda wabula tebamutwalangako mu kooti. Kiki ekibalibwa gula amaaso
tetuyina kusigala ku peaceful and democratic process ya kulonda. Protest vote kuba olemerwa kuba bagitidde. Kyagulanyi ajafuga towakana.